District ya Mukono erimu ebyalo 610 n'amagombola 18 nga muli n'ebizinga ebyekome abavuga ku basente ba district bali basatu okole Johnson Myanja Ssenyongo NUP Francis Lukuya Mukumi w'enalemo kotekana Ruben Ssenyonjo ekati abasatu bagenda kubira ku Bukedde TV olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa 2 okutwa ku ssaawa nnyezi ekiro babinkana kwe bagenda okulira bannamukono tutalaze ebitundu ebyenjawulo Mukono okulaba embeera gye bawangalira mu kutulya biki ebasoomoza abeesimyewo bibalina okukolako bano boogedde ku nguudo embi obubi bw'ebisolo n'ebirala kubanga amakubo g'eno gomanyi ddala ogenda okwetoloola n'odda ku kkuba liri eridda egundi eridda erigenda Gombe makukuba liri ery'ebikaabulo nalyo bbi ddala. Ekkubo lino limaze balijjako ebigoma byalyo ebituufu ne bateekawo ebigoma ebifu byamenyeka abantu bagwayo tegeera ku mbeera gye twakola ki gye twatuukako wano emakukuba. Mu nsonga y'okwerinda tuli bubi, abaana bababbako piki, abantu battibwa ku kyalo kuno kwegamba naffe byatusobera tetubitegeera. Obubbi bususse obw'ebisolo, amataka, naddala ekizibu ky'ettaka ekikudde ejjembe kati mu disitulikiti yaffe. Twetaaga ssente bagenda okulumirirwa abantu baffe. Era nono kasasiro nga bamulaba wano bamalaga bayiwanga bafunire abantu bwa kasasiro babeera bamuyiwa. Abamu ku batuuze baseera abakulembeze bateekesera ku kakiiko akagaba emirimu ku disitulikiti kabe akagiwa abantu abalina obumanyirivu. Basooke batereeze akakiiko akagaba emirimu ku disitulikiti kubanga kajjudde enguzi ffenna nga we tukalabye ebiseera eby'emabega kabeere nga kali ku mazima na bwenkanya abantu baffe ab'emukono basobole okukola ki basobole okufuna emirimu. Mulanga gwenyina omukubira kutulwanirira nga ffe abanaku obutabutubbako ki ttaka lyaffe. David Musikalyankolo yakusakidde guli ku Bukedde TV.